Mwandiisi wa lesoni yajuwadde omutwe okugamba nti ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe tutuuse ku lesoni namba 10 mu kwota yaffe eno. Kakati awo tuba tutandise okulingiza enkomekerezo ya kwota eno. Musumba, ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Can you imagine? Adam yasubizibwa omulokozi naye tekimanya ndi wajja kuyita emyaka egiwera 10 emmeka alamulabyeko. Danyeri, Dawudi n'abalala naye kuba akafaananyi ffe tuzze n'omulokozi yamala dde okujja n'okukomawaakoma mu nnaku zaffe bye yatutegekera okututeekateeka bibiri bali balengeranga birengere bye tulimu wakati tuli mu kiseera ekiri privileged kirina omukisa ogutagambikako. Katugende tubirabe. Nja kusaba omukadde Kyonoka asomera olunyiriri lw'okujjukira ne ka paragulafu akanjula. Bakolinso essula 10 olunyiriri ekisooka olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri. Naye ebyo byababaako abo okubeeranga ebyokulabirako era byawandiikibwa olw'okutulabula ffe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe. Kale alowooza ng'ayimiridde yeekuuma aleme okugwa. Bayibuli ejjudde ebikwata ku bantu ba Katonda ebisonga ku bigenda okubaawo mu biseera eby'omu maaso era nga bikwata ebisumuluzo ebituyamba okutegeera amazima g'ekiseera kino. Mu butuufu ezimu ku mboozi ezo ziraga ebyokubaawo mu nnaku ez'enkomerero mu buwonvu obwewuunyisa ne zituwa omusingi omugazi ogw'okutegeera obulungi obunabbi bwa Danyeri ne kubikkulirwa. Okuggyako omuntu nga Danyeri Katonda gwe yagamba nti bino byenkulaze byekugambye okuwandiika bibiikeko bya kiseera kya nkomerero. Naye abalala Nuwa, Ibrahimu ebyabeerangako those were their experiences nga tebamanyi nti ono amanyi ebiribaawo nga tebinnabaawo ebituuse ku bali abiwandiikisizza ate bigunjulira abagenda okusembayo enkomerero y'ensi. N'olwekyo nga bikola ng'obunnabbi tugenda okutunulirako ebimu ku byo abatuukibwako ebintu naye nga ate byaffe byogera n'okutangaaza obunnabbi obukwata ku kiseera kyaffe. Tweyanziza nnyo. Tugenda kuddamu tusome Bakolinso ekisooka essula 10 nnyo 11 n'olw'ekkumi ne Baluumi essula 15 nnyo 4 nga kye tunoonyayo twagala tulabe nti bino ebyatuwandiikibwa mu Bayibuli Katonda yali agenderera ki? Bwe tusoma ku sitole ya Sodoma ne Gomora olw'amataba abali ku mulembe guno tuyigamu ki? Kubanga byonna ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa kutuyigiriza ffe tulyoke tubeerenga n'okusuubira olw'okugumiikiriza n'olw'okusanyusa okw'ebyawandiikibwa. Naye ebyo byababaako abo okubeeranga ekyokulabirako era byawandiikibwa olw'okutulabulanga ffe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe. Kale alowooza ng'ayimiridde yeekuume aleme okugwa. Tweyanziza mu Bakolinso kulabula. Mu Baluumi atugambye nti for our learning naye nga mu kuyiga kuno mulimu ki? Mulimu essuubi. Naye ke bongeddeko nti
gwe alowooza nti oyimiridde oyo alowooza nti ayimiridde yeekuume aleme okugwa. Musumba akantu ako katutangaalizeemu kiki kyagezaako okutegeeza ddala? Asoma sitole y'abantu abaaliwo mulembe gwa Nuuwa n'asoma essula y'omukaaga n'ennyiriri eziddako nga bwe tunaaziraba nalaba nti Mukama n'alaba nga okwonoona kw'abantu kuyitiridde n'okulowooza kw'ebirowoozo byabwe binaakubikubeerere bulijjo ne yejjusa. Gwabisoma ku mulembe gwaffe olina ekifaananyi ky'okuba abantu bali gwe oli ku bbali tolinga abo bano baaliwo kyokka Yesu yabiwandiikisa amanyi ebiribeerawo nga tebinabeerawo amanyi n'omulembe gwaffe guno gwe tulimu n'abijuliza naga nti nga bwe gwali luli nakati same problems same challenges. Gwabisoma n'okeneka bali sooka otegeere ebizibu byabwe bulungi si kulwanga gwe weeyawulako n'olowooza nti bali baali babi nga naye bye bigenda okukusuula mu ntabo osobwa eryato. Ekyo ekimu ku byo oyinza okusoma ku Lutti Sodoma ne Gomora nkimanyi bumanyi kubanga emyaka gyonna gye maze mu kkanisa nga sitoli ya Sodoma ne Gomora ngamba astagafurayi nyiza ntya nze okukola bwe ntyo omuliro bagusaanira. Kyokka Yesu ategeera ebiribaawo nga tebinnabaawo ajuliza nti nga bwe gwali ku mulembe gwa Sodoma ne Gomora. Bayibuli eno tewandiikirwa bakaafiiri ewandiikirwa bantu be ababe eddala baalabula. Bw'oba bw'obisoma bw'otyo lesoni gyegera okwigerera esooka weekuume si kulwanga olowooza nti tolinga bali nga naawe ojja kujjiira mu Sodoma ndi Gomora w'omulembe guno. Ekyo kimu number 1. Number 2 mulimu n'okulabula mulimu n'essuubi. Essuubi erigamba nti ku nsi eyonoonese obwenkanidde awo yalinamu Nuuwa oba alina Nuuwa nange asobola okuba nange naye babyonoonese biti alinamu ababe. Weewaawo tweyanziza Musumba. Obusungu bw'omwana gw'endiga kuyikulira essula 6 olunyiriro 12 paka 17. Bwe yabembula akabonero ak'omukaaga n'endaba ne waba ekikankana ekinene enjuba n'eddugala ng'olugoye olw'ebyoya n'omwezi gwonna ne guba ng'omusaayi n'emmunyenye ez'omu ggulu ne zigwa ku nsi ng'omutiini bwe gukunkumula amagu gaagwo nga gunyenyezeddwa empewo ennyingi. N'eggulu ne liggyibwawo ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwawo na buli lusozi n'ekizinga ne biggyibwawo mu bifo byabyo. Ne bakabaka b'ensi n'abalangira n'abagabe n'abagagga n'ab'amaanyi na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ez'amayinja ag'oku nsozi ne gabagamba ensozi n'amayinja nti mutugweko mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe n'obusungu bw'omwana gw'endiga kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwe lutuuse era ani ayinza okuyimirirawo. Tusoma wano tulaba nti abantu bano teri n'omu yeekanga nti ali surprised, teri n'omu abuuza kiki ekigenda mu maaso. Mu kusoma kuno we tusomye tulabawo obubonero obulaga nti baali bamanyi ddala oyo azze. Mukyala Kabiira. Ssebo olw'16 lulambuludde bulungi nazze bamumanyi nti ye mwana gw'endiga ekitegeeza bajjanga balabulwa. Abaguddeko bayinza oba tebeetegese
baagaana okukkiriza n'okugonda naye nga baamanya nti alijja. Kyova olaba tewali abuuza nti bannange ki ekigenda mu maaso. Ekigenda mu maaso bakimanyi bulungi. Tweyanziza mu kukaaba kuno lwaki tebakaaba nga bagamba Mukama tulokole, omwana gw'endiga tulokole, ate bo lwaki basaba nsozi kubagwira? Fo ky'okukaaba Mukama abalokole. Mwami Ssewankamba. Era ekyandika nga bwe kyogedde nti bategeera ddala nti ekiseera olunaku olw'obusungu bwe butuuse, meaning aze kusala byaki bya nsonga, and baadde babijja babiwulirako nga bwe tugambye nti tebeebuuza kiki ekigenda mu maaso, tebeebuuza nti ate ani akyusiza embeera. No, they are saying, era bagamba nti ekiseera olunaku lw'obusungu bw'omwana gw'endiga olunaku lukoze eki lutuuse. So balabira ddala nga gubasinze ate nga bamativu. Setaani mugwagwa agwagwawaza abantu n'abafuula ng'abatategeera. Olusozi lwatayogerangako nalwo n'amayinja n'enjazi kankano byalaajanira ng'abiraba bikola ki? Zidduka mu maaso gaani ga Katonda. Ebigambo ebyonnyonnyolwa olwaleero mu kigambo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli, abantu babiggyeko omwoyo ne batunuulira ebyaki, ebintu ebya bulijjo. Agambye nti mu kiseera ekyo abagagga, abaavu, ab'eddembe n'abaddu bonna bagenda kubeera ku kiki? Ku kimu. Naye olwaleero bwe tutandika okubuulira enjiri nga tutageeza abantu ku bulungi bwa Katonda n'okwagala kwa Katonda, abagagga abali mu mayumba gaabwe agaakalina tebaagala na kuwulira kigenda mu maaso, n'abalala bali ku media tebaagala ebyo biwulira. Naye olunaku bwe lulikya ng'enjuba efuuse enzirugavu eddugadde n'omwezi nga gufuuse ng'omusaani nga n'emmunyeenye zigwa, bagenda kuyita nsozi. Setaani ng'abagwagwawazizza ebbanga lyonna. N'olw'ensonga eyo obulamu bwaffe tuteekwa okumanya wa we tuleeka okubeera n'omuntu gwe tukolagana naye. Tugenda kufuna ekyokulabirako ekisookera ddala ekya Nowa. Tugenda kutandikira mu Lubereberye essula 6 olunyolusoka paka ku Lw'omunaana olw'e13 n'olw'e14 tusembeyo 22. Abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Mu biro ebyo waliwo abanefuli mu nsi. Era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingira eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana, bano be b'amaanyi abaasooka edda, abantu abaayatiikirira. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza okw'ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubi kwereere. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi, n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi, okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu, kubanga nejjusizza, kubanga nabikola. Naye Nowa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. 13 agamba nti Katonda n'agamba Nowa nti enkomerero ya buli kirina omubiri etuuse mu maaso gange, kubanga ensi ejjudde eddalu ku lwabwe. Kale laba ndibazikiririza wamu n'ensi. Weekolere eryato n'omuti ogwa goferi, osalemu ennyumba mu lyato, osiige munda ne kungulu envumbo. Ali mu Bibiliya agambye nti Nowa n'akola bw'atyo nga byonna Katonda bye yamulagira, bw'atyo bwe yakola. Tweyanziza gye twatandikidde mu Baluumi twagambye byatuwandiikirwa okutuyigiriza
tuwa essuubi. Mukyala Kabiito, olugero luno Mukama yali agenderera kutuyigiriza ki? Ebimu mu byagenderera okutuyigiriza mu lugero luno nti ekibi kiri serious, si kyakuzannya nakyo. Kuba eri ku lubereberye bw'aba atonda mbunga buli kimu kirungi n'atonda omusajja n'omukazi nga bonna balungi, naye ate mu ssuula ey'omukaaga ne yejjusa lwaki yakola omuntu. So ekibi kiri serious nti kituuka n'okwejjusisa Katonda. Ate okumanya kiri serious bw'amala okwejjusa mu 13 n'agamba Nuuwa nti ngenda kuzikiriza ensi na buli kirina obuki buli kirina omubiri. So that is how serious sin is. Somba Kakemba. Kama agenderedde tuyigiriza ki wano? Ekimu ku bingi mulimu omusajja omu naye byamanyi si byanjawulo okuva ku banne bye bamanyi. Amugambye nti gwezimbira eryato amugambye emyaka 12 yempadde abantu bano babuulira enjiri n'owatalabanga ku lyato nkuba teronyangako. Eddoboozi eryamugamba sisuubira nti buli wiiki. It must have been very strange. Ne Nuuwa asinziira ku ki okukola ekintu abakugu bonna ab'omulembe gwe baggwayo ne bajjaawo ne bakola analysis ne babala owa NTV najja n'agamba twalese ave Makerere n'agamba nti bino Nuuwa byaliko tebisoboka. Lweto wa CNN Nuuwa amaloboozi ago yagazibikiriza tenakola ekintu ekitaliko precedence. Kiki nze nange nina kyenjigamu. Kakange mbadde yala Mukama leyo Nuuwa ono Nuuwa kiki kwasinziira okukola ebintu ebyekigwisha eddalu. Nzikiriza nti Nuuwa ono yali musajja muwulize, ate nga obuwulize bwe buno buzimbiddwa ku nkolagana gy'alina ne Katonda okumala ebbanga. Kabe Kasinge nga akijje ne ku bajjajjaabe be yalaba engeri gye baalina n'enkolagana ne Katonda nga naye kimugwanira okuba ne Katonda. In other words, experience gy'alina ne Katonda. Nuli yakamu ku binayizeemu nange okusinziira ku nnyonnyola eyo nti ku mulembe gweffe wano waliwo omukristaayo byokkiriza ebitakkirizika ebinyoomeka n'amadiini amalala tebigalabamu. Naye ge okitegeera nti ekigambo kya Katonda nekiba nga kwe kusinziira n'enkolaganayo naye n'ogenda mu maaso n'ebyekigwisha eddalu nga babiraba, naye ekiseera kyakyo nekituuka nekituukirira. Nze nange mu kye nayize mu ssuula eno nayizeemu ebintu bibiri, nti awali amazima awatali mazima wabaawo kibi, n'awali ekibi bw'okkiriza amazima ge gatwala ekifo ekyo. Mu kiseera kya Nuuwa agambye nti abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abaki b'abantu. Naye Pawulo bwe yali ayogera yagamba temwegattanga nabakola ki nabatakkiriza. Mu mulembe guno oteekwa okutegeera wa w'oyimiridde. Kino kye kyayamba Nuuwa n'abaana be okwongera okutegeera ekibi n'obubi bwakyo. Olwaleero abaana ba Katonda balaba abawala b'ebweru ne balaba nga bye basinga obulungi.
era okugenda okukakkana nga be baleese muki n'abawala bwe batyo. Olw'ekyo ekibi kigenda kisensera ki mpola, obubi ne bugenda nga bukula ne bufuuka ekibi ddala, ne Katonda n'alaba nga takyasobola kugumiikiriza. N'olw'ensonga eyo ng'ekkanisa ya Katonda tuteekwa okutegeera nti awali ekibi tutegeerewo, n'awali ekirungi tukole ki tutegeere. Tewali nampa wengwa bw'otoba ku kirungi oba ku kiki ku kibi, bw'otoba ku mazima oba ku bulimba. Nze sebo omukubiriza katono nnyo, nange ke neetwaliddemu awo, nze ate nno kyayongedde kumbikkulira. Ekiseera kya Nuuwa nali sikigendereranga nnyo kirowoozaako, naye ate ndaba kibikudde nnyo ekiseera kati mwe tuli, nti ekyamazima okolera ddala ekintu ky'olaba nga kituufu, abantu ne bekyewuunya bwewuunya, naawe ne bakuteeka mu kategole yiyo, ne bagaa kakati oyo yatulema, ali bibye tetuyinza na kubitegeera, naye ng'ate bitegeerekeka nti owange nti sente nzimanyi gundi azisudde kanzikwate nzimutwaye, ne bagamba baneti tumulabanga kwono, nti ate ekyo Katonda yakuleetedde. Oba nfuna pointi yange, Nuuwa yakolanga ekintu abantu kye bazze balaba nga bakirabira ddala basobola okukitegeera, naye ne bakirabira ddala mu ngeri endala, era ne bamutunulira nga mugwi wa ddalu, omusajja atabutse omutwe. Tweyanziza nnyo Mwami Kuteesa. Tumaliriza nakyo twagambye nti Katonda nga tannasala musango alina kye bayita escape plan. Gwe kasita oyingira mu lyato ojja kuwona, kasita okkiriza n'osiiga omusaayi ku mufubeeto gw'oluggi ng'owona, kasita otunulira omusoto ogw'ekikomo mu ddungu ng'owona, kasita okkiriza Yesu Kristo leero ng'owona. Amiina. Kuba kati ffe essaawa zino tewali lyato, naye tulina kuyingira mu Yesu Kristo. Ekyo ye kyakola, tasala musango nga tamaze kuwa plan of salvation. Bw'ogikkiriza ng'olokolebwa. Naye nga bwe tugambye bye tuyigako wano si sitole za Kayima ne Wangu, ne Yesu Kristo tugenda soma Matayo essula ya 24 olwa36 paka olwa 44. Nsumba yabadde yakikoonyeeko kitugenda otandikirako nti Yesu Kristo naye ajuliza ebiseera bya Nuuwa ng'akyogerako wano. Naye eby'olunaku luli n'ekiseera tewali yabimanyi, newankubadde abamalayika ab'omu ggulu, newankubadde omwana, wabula Kitange yekka. Naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bukuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu, kubanga nga bwe baali mu nnaku ezo ezaasooka amataba, nga balya, nga banywa, nga bawasa, nga bawayiza, okutuuka ku nnaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato, ne batamanya okutuuka amataba lwe gajja ne gabatwala bonna, bwe kutyo bukuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Mu biro ebyo abasajja babiri baliba mu kyalo, omu alitwalibwa omulala alirekebwa. Abakazi babiri baliba nga bassa ku lubengo, omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Kale mutunule, kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama wammwe lwalijjirako. Naye kino mukitegeere nti alina ennyumba ye, singa yamanya ekisisimuka bwe kiri omubbi kyanajjiramu yanditunudde, teyandirese ennyumba ye kusimibwa. Mukale nammwe mweteeketeeke, kubanga mu kiseera kye mutalowoolezaamu Omwana w'Omuntu kyajjiramu. Tweyanziza ne wano tulinamu ebyokuyiga Yesu Kristo byajjayo. Agambye baliba balya, baliba banywa nga bawasa. Ngenda kutandika bwe nti okulya n'okunywa n'okuwasa sikirabamu buzibu. Abakristaayo tusaanidde bikola, era tubikola bulijjo. Naye wano bw'osoma kiyinza okuwa ekifaananyi ekigamba nti bye bakola tebyali bituufu mu kulya, mu kunywa n'okuwasa. Kantandike wa Musumba Kakembo nga nzija bwe nti kiki Yesu wano kyayagala okutuyigiriza? Ekisooka byonna ali ku ffe,
tali ku bakafiiri abali egweru. Ekyokubiri tatugaana kubikola nga ebimu ku byatusuubira n'okubikola. Niki kibi kiddala kyeyalaba abantu ba Nuuwa kyebaakola ekyabalemesa okuyingira ne badda mu kuwasa ne mu kulya nekyonoona okuwasa nekyonoona okulya nekyonoona ebitaali bibi kiki ekibyonoona nebituuka n'okuzikiriza n'olema okuyingira mu lyato n'olema okuyingira mu bwakabakako so nga okuwasa Katonda yakulagira n'okulya emmere yeyituwa kibi kye kibibeeramu banyambeko ekibi si ekyabirimu naye ekibirimu nakati kyenjagala okumanyira ddala kubanga alikuwa Kristaayo kwemanya nti alikuwa Kristaayo essula eddako ku Matayo ono ajja kuwa engero eziwera nga 3 ezikwata ku bwakabaka naye nga zonna zikwata ku bantu abawala 10 5 bagezigezi bonna bambadde ngoye bonna balina ettaala otufuta balinako bonna beebaka ali kuffe kiki ddala abatanda ekibaawula kiki ekyatta abantu b'okumata baga Nuuwa nga babuuliddwa enjiri emyaka 12 nekyogwako by surprise oli nalaba eryato nga liggalawo nekuba netandika okutonya nga bali bweru awo tebalina wala nnyo they're nearby enough but not enough kiki nsonga nze ndowooza nti ekyabaawo kwe kunnyika ebirowoozo byabwe mu bintu bino ebikolebwa bulijjo ne babijja ku Katonda. Okuwasa si kubi, okulya si kubi, okunywa si kubi bwe tuba nga tukola ebyo ebituufu Katonda byalagira. Naye kwe kuba nti tuli absorbed mu omukolo gutuwuuba tetulinayo na budde bwa kigambo kya Katonda ne munda yaffe temuli yadde okufumiitiriza tikantule njogereko n'omutonzi wange oba kantegeeza abalala bwe nti. So these were daily activities naye ne bitwala nnyo obwongo bwabwe. Bino Nuuwa byayogera ne bitakola makulu. Bwe kityo bwe kiri leero nti bye tukola bitufudde bize era twogera lunye bane tuli bize emikolo gituwuuba ne tumaliriza nga naffe obwongo bwonna bubitutte. Musumba abuuziza ekibuuzo kikulu nno. Mu biseera bya Nuuwa abasajja baayagala nnyo ebyokufuna n'abakazi era ne batandika okutunuulira ebyenfuna zaabwe n'engeri gye basobola okubeerawo. Mu kiseera kyekimu Yesu ayogera wano nti nga bwe byali mu biro bya Nuuwa era naffe ffennyini bwe ekyo kye tukola ki kyetuli tubeera influenced okusinziira ku bye tulaba ebweru. Muliraano awo omulaba ennyumba gy'azimbye naawe gy'oyagala okukola ki? Okuzimba. Okwegomba okubi ne kuyingira munda mu mitima gyaffe mu kifo ky'okwegomba okukola Katonda by'akola ki? By'ayagala. Naye okwegomba ebya bulijjo ekyokulabirako kyangu nti ekigambo kya Katonda kisigale kiyimiriddewo mu bulambulukufu bwakyo eri abantu ba Katonda ng'Abakristaayo mu mulembe guno gwe tulimu. Naye bwe tutunuulira ab'ebweru bye bakola ne tulaba nga bye bisinga okuba ebirungi. Nkuwa ebyokulabirako abantu ennyambala katugerina ku nnyambala yokka. Tugenda ne tutunuulira nti ab'ebweru bwe bambala kati mu kkanisa ojja oyambadde bulungi bw'otuuka eka gwe ng'oyambala nga ab'ebweru bwe bakola ki? Bwe bambala. Bw'ogenda okutunula
n'ebirala bingi nnyo embaga abavubuka mu kanisa bagaanye okuwasa kubanga baatunuuliraga embaga ya gundi gye yawasa nga nnene ne bano naye gy'ayagala akole ki atuukeko. Ebyo bye byaleetera abasajja bali abo Nuuwa ebirowoozo byabwe okubijja Katonda ne babiteeka ku bintu ebya bulijjo. Tweyanziza Katonda. Musumba yatugambye ti Bayibuli eno esinga ewandiikibwa ffe abaali mu kkanisa. Njagala tukiteeke ku nsonga eyo nti Musumba Kakembo ssaawa zino tokyasobola genda kunywa mwenge. Eyo sitaani amanyi nti eyo tasobola kufuna. Naye mukyala Kabito kye yagambye kibayita mu ndeeni mu daily activities zino z'okola sitaani mwawambira obwongo bwo. N'ojjayo Bayibuli ogisoma bw'oti akamesegi ne kajja ettaka lye eryagundi baliwamba. Awo obwongo ne buvaawo completely ku kigambo kya Katonda n'otandika kulowooza kyettaka n'otandika ffe abali mu ssomero n'otandika kulowooza kya ssomero. Daily activities zino obwongo buno sitaani bwabba bw'ati n'agamba ono sikyasobola muwambira mu bbaala. Naye mu zino daily activities z'akola bwe batugambye baali babanywa balyanga bawasa birungi. Naye bwe kibeerera ekibi obwongo bwo n'obujja ku Mukama focus n'ebeera ku bino. Kimusumba kyabadde abooza si kyo Musumba sikutegedde bulungi. Balina omukisa abalongoofu mu mutima. Mwami Kuteesa badde n'omukono tweyongereyo. Kwegamba ssebo ky'ogamba. Yes, sir. Omutima gwo guli ludda wa? Eddiini ey'amazima etandikira mu mutima. Yes. Ebikola bino bye bifuna amakulu. Okuyamba abaavu okufuna amakulu. Okuwasa okutuufu okufuna amakulu. Ng'omutima gwo guli otuufu ne Mukama wawe. Naye bw'obikkiriza ne bikuleega n'otosigazaawo nkolagana eri ne Katonda y'omutima. Mawedde Tweyanziza tugambe nti waliwo abaayagala okuyingira oba ne balemesebwa oba bazadde baabwe ne babagaana era ne batakola ki ne batayingira. Naye nga bwe tugambye nti twagala tusome Peetero ekyokubiri essula 3 nnyo olusooka paka ku Lwomusanvu. Tulabe Peetero kyatugamba nti yali tulaba Nuuwa baamusekerera. Ne wana alina kyatugamba naffe abali ku mulembe guno nga tuyimbye Yesu akomawo Yesu akomawo naffe alina kyatugamba wano. Peetero ekyokubiri essula 3 olunya olusooka paka ku Lwomusanvu. Abaagalwa kaakano eno y'ebbaluwa ey'okubiri gye mbawandiikira. Mu ezo zombi mbakubiriza amagezi gammwe agataliimu bukuusa nga mbajjukiza okujjukiranga ebigambo ebyayogerwa edda bannabbi abatukuvu n'ekiragiro ky'abatume bammwe ekya Mukama waffe era omulokozi. Nga mmaze okusooka okutegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera nga batambula okugobereranga okwegomba kwabwe bo ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luuyo. Kubanga jjajjaffe kasookedde nga beebaka byonna bibeera bwe bityo nga bwe byali bwe byabanga okuva ku kutondewo. Kubanga beerabira kino balabanga edda waaliwo eggulu n'ensi eyava mu mazzi era eyali wakati mu mazzi olw'ekigambo kya Katonda. Ensi ey'edda amazzi kye gaava gagisaanyaawo n'ezikirira. Naye eggulu eryakankano n'ensi olw'ekigambo ekyo bitegekeddwa omuliro era bikuumibwa okutuuka ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda. Tusomereko mu Luzungu Peetero ekyokubiri essula 3 olunya olusooka n'olwokubiri. Tulaba amagezi Peetero gaatuwa tuleme kutwalibwa. Mukyala Kabito yagambye thought patterns ng'obwongo buvudde ku Mukama ne butandika okulowooza ebirala. Peetero alina amagezi gaatuwa. Nasoma mu Good News. Yenyabo. My dear friends, this is now the second letter I have written to you. In both letters, I have tried to arouse pure thoughts in your minds by reminding you of these things. Olwokubiri.
I want you to remember the words that were spoken long ago by the holy prophets and the command from the Lord and Savior which was given you by your apostles. Tuyanza mwami Wankamba. Magezi ki Petero gatuka obutatwalibwa birowoozo byaffe bino. Awandiika ebbaluwa zino nga bw'agambye ebbiri okusobola okusitula ebirowoozo byabwe ebitaliimu ebiri pure simanyi wenyinza kikyusa naye nga birongoofu muffe era tusobole okujjukira ekigambo kya Katonda ekiva ewa bannabbi n'abo bonna abaawandiika kubanga ebigambo biva mu Bayibuli oba ebiva mu bigambo bya Katonda byawandiika bye bireeta okulabula gye tuli tube n'ebirowoozo ebirowooza ku ebyo ebiri mugenda mu maaso tuleme okubitwala nga bwe twagambye thought patterns zaffe okugamba nga tubikola birungi naye ate tujja omulamwa ku Katonda. Mu mbeera efaanana bw'etyo ebirowoozo byaffe singa tubikumira ku Katonda waffe tetwandirowoozezza nti tukyalina n'ekiseera kiwanvu. Twantegedde nti Katonda waffe essaawa yonna akola ki? Akomawo. Kitegeeza nti olwaleero wendi enkya sikola ki? Siriiwo. Omuntu ategedde nti olwaleero waali enkya taliiwo tayinza birowoozo bye kubiteeka ku bintu birala n'abijja ku Katonda we. Naye obuzibu tulowooza nti ffe weetuli era nkyaliwo era ajja kujja. Kino kye kyatuuka ku basajja bali emyaka 10 mu abiri nga Nuuwa abuulira nga emyaka 10 ogiyita gya kankano wegiri gwerako ng'era seenenya wegiri gwerako nga nange siyingidde mu mazima ag'ekigambo kya Katonda bano kye babuulira kanjira nkola ebyange. Naye obulamu bwaffe bumpi okusinga nga ffe bwe tukola ki? Bwe tulowooza. Eno y'ensonga eyaleetera ensi ya Nuuwa okukola ki? Okuggwaawo nga tebalukolera. Mukadde ekitegeeza nti nze bwe mba simanyi lunaku ki oba na ssaawa ki bwe ŋŋenda kulekeraawo okulowooza kozesa magezi gange kugamba nti nja kukkiriza nja kikola luli nja kikola luli ekitegeeza kankolerewo leero nsobola okubeera omweteefuteefu nga ntambula ne Katonda wange. Amiina. Era nga weenenya buli kaseera ng'ogamba ebigambo bino nti Katonda wange bwe luba ng'olunaku olwaleero obulamu bwange bwe lugenda obulamu bwange mbukukwasizza buli lw'otambula buli lw'ogenda okubaako ky'okola obulamu bwo bumukwasi. Ne wali we batugambye nti baali bawasa balya banywa ekitegeeza nze kanneeteeketeeke byonna mbikolere nga nkulembeza Kristo wange nze ekyange kibe nga kikoze kitya kiwedde ne bwe naagenda okuwasa nze nga nkulembeza Katonda wange kitegeeza obulamu butambule. Decision z'okola ng'oli mu Katonda wo consciously ng'oli mu Katonda wo zaawukana ku decision z'okola uzikola ku bintu birungi zonna za mbaga zonna za kufuna ssente ne decision z'okola nga ozikolera mu Katonda wo n'omuwa eddembe okufuga obulamu bwo ziyinza okwawukanako okuva ku decision z'ogwako n'okola nga yensonga lwaki ebintu bibiri ekisooka Yesu akyusa mu mateeka n'enkuuma yaago naga nti edda babagamba nenze mbagamba obutayenda si buteebaka na muntu si buteegata na muntu n'ebirowoozo byo biri bitya bifaanana bitya bw'avaawo naga nti yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna. It's so much to do with the heart. Awo tugenda okugenda Musumba wa tugambye ku decision twagala tulabe Ibulayimu ne Luti bavudde eyuli batuse Kanani tukira bonna bazze n'ente bonna bagagga space ne resources ne zibeera nga tezikyamala
Ibrahimu kwe kugamba Lutti nti munnange kola okusalawo, make a decision, ensi yonna yiiyo londako. Tugenda mu Lubereberye Essula 13 olw'e10 paka ku lw'e13 tulabe Lutti yalondawo atya. Lutti n'ayimusa amaaso ge n'alaba olusenyi olwa Yorodani lwonna nga mulimu amazzi mangi wonna wonna, Mukama nga tannazikiriza Sodoma ne Gomora, nga lufaanana ng'olusuku lwa Mukama ng'ensi ey'e Misiri ng'ogenda mu Zoali. Awo Lutti ne yeeroboza olusenyi lwonna olwa Yorodani. Lutti n'atambula ebuvanjuba ne baawukana bokka na bokka. Ibulayimu n'atuula mu nsi ya Kanani ne Lutti n'atuula mu bibuga eby'omu lusenyi. N'ajjulula eweema ye n'agituusa e Sodoma. N'abantu ab'omu Sodoma baali babi era boonoonyi nnyini mu maaso ga Mukama. Mukyala Kabiito, tulaba nti Lutti bamuwadde chance alondewo, n'alonda ze tuyita fertile soils, olusenyi lw'e Yorodani. Nange ne bwe naali badde nze ndi mulunzi, lulimu amazzi mangi, lulimu omuddo, nange lwe naalilonze. Naye Mukyala Kabiito, nsobi ki gye yakola mukola decision eno ey'okulonda ekifo ekiri fertile? Nti nsaba kuzzaako katono emabega nga sinatuuka ku nsobi nti Lutti okufaananako nga naffe leero bw'oba olonda ewantu oyagala okusetolinga waliwo factors zetuconsideringa oluusi ezitalina nnyo n'amakulu mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo, kumpi n'ekkubo, kumpi n'ekibuga. Kati naye bwe yatunuulira olusenyi lwa Yorodani nga lulinaanye n'ekibuga ekyawa ekya Sodomu ekyawandika n'aga nti tenti n'agizimba kumpi n'ekibuga. So ensobi gy'akola, muzeeyi we bw'amubuuza nti owange londako ogende, yandigaye nti muzeeyi gwe oba osooka oba woonandaga we naakola ki we naagenda, kuba yasobola okumugoberera okuva eri n'amugoberera nti jangu tugende, ne batambula ne bagenda. Obwesige bwe bwandibadde mu ye oba si kyekyo azzaala bakatonda byakolera kitaawaani Ibulayimu, yandisinzidde okwo n'aga nti owange taata ono enkolagana gy'alina n'omutonzi kamugambe oba twegayirira omutonzi yakole ki atusalirewo. Naye ye ne yeerowoozaako kubanga bw'atunulira fertile grounds ne muzeeyi alina ensolo ye tazeetaaga. So yali selfish, yeerowoozaako nnyo. Yaweebwa omukisa. Waliwo chance ekuweebwa naye ng'eringa ekukema. Mama bw'agamba nti Kuteesa weesenere kunva okimanye bulungi ne taata tannalya mulinayo ne ku bagenyi n'ojjoosenamu ebifi 3. Okugatta ekya Mukyala Kabiito n'ekya Mwami Kuteesa, Mukyala Kabiito atuwadde ensonga 2. Esooka bamugambye alonde, yaligambye nti taata gwe oba olonda nze ndi mwana gy'oli, naye yalonda ate n'alonda ebirungi, n'ekyokulonda tekyali baddawo, naye ate n'alonda ekibuga kye yalonda ettaka nga lirinaanye ddala Sodomu gye boogeddeko nti amawulire gaatambulanga, NTV zeyo zaalingayo nti ekiri eriho abasajja n'abasajja byonna yali akola ki abimanyi. Naye ekikwewunyisa kye kino Musumba kye yagambye ekya decision. Buli lw'okola wrong choice n'ogifollowinga ne wrong action, consequences ezivaamu ziba nkyamu. Bw'amala okulonda Mukama ayita Ibulayimu n'amugamba eri nkuwaddeyo, n'eno gyalonze nayo nkuwaddeyo, n'eri gyalonze nti ng'alinga amugamba nti gw'okoze decision entuufu okusinga oli gyakola ki gyakoze. Tenti yagirinaanya kumpi ne Sodoma. Ndowooza ekyo kitegerekese bulungi Musumba Kakembo, nga tetunagenda ku Ezeekeri okutulaga obubi bwa Sodoma nga bwe yali ku nsonga eno ey'okukola choice. Lutti omwewulawulamuko oba yakola ddala wrong decision? Wrong decision esinziira ku byavaamu. Ekibi, obubi bw'ekibi, okumanya ekibi kibi nnyo. Buli lw'okola wrong choice ng'eri wrong, ng'eri selfish, eri sinful,
ojja kugikungula kabe kasinga oluusi emirembe n'emirembe. Ibrahim choices yakola enkyamu naguno guliko zikyabonyabonya Isirayiri. Luti choice eyo gye yakola eyo butawa Ibrahim mukisa. Eyo kukakkanako n'owo omuntu omulala opportunity abeerewo ensobi gye yakola n'obulokozi bwe bwayita ku lugwanya. Tweyanziza Ezekieri essula 16 onnyo 49 n'olw'ataano ne Yuda 5 paka 8. Nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda, muganda wo Sodoma takolanga ye newankubadde bawalabe nga gwe bw'okoze gwe ne bawalabu. Laba buno bwe bwali obutabituukirivu bwa muganda wo Sodoma, amalala n'okukutanga emmere n'okwesiima nga yeegolola byali mu ye ne mu bawalabe, so teyanyweza mukono gwa mwavu ne yeetaaga. Era balina ekitigi ne bakola eby'emizizo mu maaso gange, kyenava mbajjawo nga bwe nasiima. Ne Yuda 5 paka 8. Naye njagala okubajjukiza newankubadde nga byonna mwabimanyi omulundi gumu, nga Mukama bwe yamala okulokola abantu mu nsi ey'e Misiri, oluvannyuma n'azikiriza abatakkiriza ne bamalayika abataakuma bukulu bwabwe bo, naye ne baleka ekifo kyabwe bo bennyini abakuumira ku njegere z'ennaku zonna wansi w'ekizikiza olw'omusango ogw'okulunaku olukulu. Nga Sodomu ne Gomora n'ebibuga ebirinaanawo bwe byayendera ddala okwenkana nabo, ne bikyamu okugoberera omubiri omulala, byateekebwawo okuba ekyokulabirako nga bibonerezebwa n'omusango ogw'omuliro ogutaggwaawo, naye era benkana n'abo mu kulootaloota kwabwe nga basiiga omubiri empitambi, era bagaana obukulu era bavuma ab'ekitiibwa. Tweyanziza wali mu Ezekieri batulaze nti Sodomu eyina amalala, tefa ku banaku, tefa tugambe ku bantu ba wansi. Wano mu Yuda batugambye eyina ekibi, sexual sins. Ebyo byonna nga Luti abimanyiiko, naye tenti n'agirinaanya okulinaana Sodoma. Era bwe tugenda mu Lubereberye 19 awo ng'ayingiridde ddala ng'afuuse citizen of Sodoma. Yatandika mpola mpola, ndooza ng'agenda asengula tenti mpola paka bwe yeesanga ng'atuuse mu kibuga ky'e Sodoma. Ndooza tugenda soma olwo Lubereberye essula 19. Yes sir. Sikulwa tugeerabira. Jalaga biteekakonyeeko. Bintu nga kiki byamusikiriza. Ninakonyeeko kimu abaana bajja kuba bulungi kubanga Sodom International School eyogerwako nnyo nga waliyo umeme light eddwaliro kibuga entambula bwe kibyetaaga byonna oba supermarket enyanguwa naye ate ngambe nzikirire ebintu nga byangu okutuukirako ate ongamba ate tugenda kunoonya mazzi tukkirire eri network balina naye nange bwe mbanga nange bwe mba Luti gwe wandinoonyeza ki? Oyagala ki? Bugema internet kati kamu gye wandigenze noonya ki ku Sodom International School ekyalo waliyo mukadde genda nekino tukitegeere nti abantu bonna gye bava ne gye bakoma tewali atayagala tawuni bibuga. Era kino akiyise ekibuga Sodoma ne Gomora. Ebibeera mu kibuga tewali atabimanyi. Mwe muli obulamu obulabikanga bwangu.
lumu nali njogera ne mukwano gwange twali tugenda eyo Mbende ng'avudde South Africa nga nti nkubuulire South Africa ne bwoba nga tolina mulimu toyinza kubulwa kyolya kyobola sisobola kudda eno kubanga ne bwemba nga omulimu sigulina sibulwa kyenkola ki obulamu bulabika ng'obwangu eri ewaffe tubeera ku nkumbi zaffe kimanyi kakati nkumbi amazzi ogakima mayiro 2 3 n'ebirala naye eno buli kyoyagala kikuli kuki kulise era setaani akoze kyonna ekisoboka okuyita mu matawuni okulabika nga abantu abakola ki abanywerezaawo era White bwakyava agamba mu kiseera ekyenkomerero abantu ba Katonda bandibadde baddayo wa mu byalo abali yabatuwuliriza nammwe mukimanyi tawuni si nnungi nungi mu bulamu obwa bulijjo naye eyinza okufuuka ekizibu by'obulokozi. Yeno tetugenda somayo naye tulaba nti Lutti asangibwa ku mulyango gw'ekibuga. Bamalayika bazze 2 abeegayiridde abatutte ewaka. Abasajja bano abagwaga bajja bagamba batuwe twabalabe bayingidde. Tuli mu kibuga. Lutti abagamba baganda bange. Abayise n'abaganda binedda kamba be bawalabanga batalabanga ku basajja. Nga alirwedde okuwaayo abaana be eri abagwagwa bano. Era tumaliriza bamalayika bagamba Lutti genda oyita abantu bonna abantu bo olw'ekumi ne lugamba naye abantu ne balowooza nti Lutti akola ki asaaga era tebamuwuliriza. Twatandise tugamba nti ebintu bino byatuwandiikirwa okulabula n'okuyiga nga tujja bwe tuti kubanga obudde butuweddeko kiki okulabula kyo okuli mu kubanga Lutti yamaliriza agenze mu Sodoma n'ebyatuukako nga bwe mbibayitiddemu. Mwami Sewankambo tabanze nsoke banga musumba yenzo bintu alako byonna ekyakabi kyetulabye nti bwe twesembereza ekibi nga tusuubira nti ffe tunaakiwangula Bakoliso kyeyavudde atugamba nti twegendereze. Bw'otunuulira Lutti yasooka kuteeka kumpi nga n'emiryango gya weema ye gitunuulidde Sodoma. Mu 19 ate ali munda atudde ku mulyango. Kigambibwa nti abatuulanga ku mulyango baalinga baki balamuzi bataka. Ekitaka afuuse mutaka mu kibuga kino nti kati ate era n'atuuka n'abayita n'abooluganda kitegeeza nti ebbanga lyamaze nabo kati afuuse omu ku bo be yategeerako gwasooka nti tebaali baki bantu balungi. Bwe tutandika okwekkiriranya n'okubaako bye ndaba nze ndi musajja mu Advent bwe naafunayo atali mu Advent nja mubuulira enjiri ate nga gwe mulimu ng'ate kituufu naye kiyinzika kitya oba nti ogw'onoomalako oba ye anaakusendasenda n'okola ki n'ogwa. Nze kanzireko munsaasire nze nno kirowoozo kyange kigamba bwe kiti nti ffe abatuukiddwako omulembe guno ogw'enkomerero ekyamazima kiri nti tulina okwegendereza ennyo ku kusalawo kwaffe kwe tukola. Lwa nsonga tulabye ekyokulabirako ky'omusajja ono Lutti yaweebwa omukisa okusalawo era n'asalawo nga ye bwe yakola atya bwe yalowooza nga ye bwe yalowooza si nga Mukama bw'akoze atya bw'aluŋŋamiza. Ate nno bwe tuddayo katono nnyo sigenda kugenda wala bw'agambibwa okulondako wajalaga nzikiriza nga batuuka awo nga si birungi. Nze bwe mbanga nino muganda wange nzika nkitwale nga muganda wange nsobola okukkiriza okulondawo kwe naye ne bw'aba alonzeewo bubi nsigala ndi mu kulondawo okwo.
nga sikkiriza agende mu bukyamu era ntandika omuga nedda please okoze bwoti naye kigenda kubeera bwe kiti ne bwe kiti naye yalekebwa akolenga yo okusalawo kwe bwe kwali kumugambye lwakubanga nti lwaki enkola oba nebo okutuukaawo tebyali birungi ono bya bugagga bino biina kudde eno bino lwaki onkola bwoti ne bwoti kikyenjagadde okujjayo nti ffe ku mulembe guno gwennyini nga tuvudde okulaba nti biri byawandiikibwa ku mulembe gwa Lutti ffe nga ffe okusalawo kwaffe kuli ki ddala okusalawo okwo kulimu okukulemberwa Katonda Lutti yatwalibwa olw'okusalawo kwe nange nsobola okutwalibwa mu ngeri yonna kulabula kisebo nze kenetwaliddemu kali erifa abazadde nti Lutti bw'agenda mu kibuga okunonayo abamu ku baana baabwe ali bafumbirwa eyo mbwe abaana ne balowooza asaaga ffe abazadde leero mirundi emeka gy'oyogererako mu baana bo naga nti oyo maama bw'atyo okumanya parenting skills ze zaalimu ka question mark atuuka n'okwagala okugabira abasajja bano abagwagwa bawalaba abatalabanga ku basajja babakole byonna bye bakola ki bye baagala yakungulamu ki abaana basobola okufuluma ekibuga naye bagenda ekibuga kibali mu bwongo era bwe baatuuka gye batuuse ne banywesa kitaabwe omwenge ne bamukola bye baamukola ebitaali birungi so nga tu parenting oba nga tulera abaana baffe okulungamizibwa kwa Katonda kukulu tukole ekitundu kyaffe n'obwesigwa oyo Lutti mu kusalawo kwaffe ng'abantu ba Katonda tuteekwa okutunuulira Yesu Kristo kubanga ye mutandisi ow'okukkiriza kwaffe bwe tutamutunuulira ebituddirira byonna bigenda kubeera bibi olwaleero singa twetunuulidde nga tuli mu kibuga kino ekyaffe ekya bulijjo oba mu nsi eno eyaffe gye tulimu ogenda n'otunula mukyaka bitayogedde ku by'abaana Abadventist n'okusomesa abaana mu masomero g'Abadventist batono ababateekayo lwaki mbwebbeeyi nnene eyo sijja bateekayo naye nga tijja abateeka yesinga okuba ssente ennyingi setaani akola kyonna akakodyo konna tulondewo ekisobola okusibira okukkiriza kwaffe ebweru n'olw'ensonga eyo ng'abantu ba Katonda tukyetegereze kubanga bino byatuwandiikirwa okubeera ekyokulabirako fe abatuukiddwako enkomerereza emirembe mpayeka mukokka twebazanya ekisa kya Katonda n'okusaasira bwe bitabuka bamalayika aba babiri bano bagamba Nuwa nti fuluma ne mukazi wo abaana bumanya Lutti bwe yabagamba Lutti bune yeekunyakunya naalwa okutuusa abasajja lwe bakwata Lutti bukwasi ne bakwata omukazi n'abaana ne bawalula buwaluzi okubayisa mu kibuga nga bagenda bawalira soga Katonda atulokola lwa ddembe lyaffe ekisa kyaka omuntu bwokka ennyo olina wootuuka Mukama n'alaba nga tojja kudda n'akuzikiriza Sodoma naye Lutti yakkira mu Sodoma nakka n'atuuka ku ntobo Mukama Katonda n'amugjayo kubanga Ibulayimu yali amusabira fe abalina abaana oluusi abamu bali Sodoma abamu bali Ludda wasaba nyiikira tota ajja kuwalulwa ajja kumuwalula amiina mukadde Katonda w'ekisa ekingi Mukama w'emirembe erinnya lyo ddungi weebale nnyo kubanga bato omwoyo omutukuvu akole mu bulamu bwaffe olw'okutujjukizanga enkya n'akawungeezi ne mu ttuntu tutambule naawe tuwangule ebigambo bino kabibeere ku mitima gyaffe bibeere mu birowoozo byaffe bwe tunaafulumanga bwe tunaayanga omwoyo omutukuvu ng'akola mu bulamu bwaffe ne bamalayika abakuumi nga batusiisidde ekisa n'emirembe biryoke bitubuutikire twesunga olunaku lw'onoolabika ku biro eby'eggulu Katonda waffe tulyoke tusaanire okuyimirira nga tugamba nti yoyo gwe twalindiriranga azze okutununula jangu Katonda waffe obeere naffe mu byonna tunywezebwe mu ggwe n'okukirawo ku lw'erinnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo omulokozi waffe era Mukama waffe amen